Abakulira ebyensoma okuva mu masomero ag'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi basisinkanye ku ssomero lya St. Maria Great e Katende okubangula engeri gye bagenda okusomesaamu abayizi ba A-level mu nsomesa empya emanyiddwa nga new curriculum. Abakulira abasomesa mu disitulikiti be babadde mu mitambo gy'okusomesa ba Director of Studies oba ba DOS nga bakulembeddwa mu Henry Watira omukugu mu byenjigiriza. Ono asoose kulambika basomesa ku ngeri gye bayinza okuyisaamu abaana kyayise discipline nti obbaka kugondera amateeka si kyekikulu wabula okubayigiriza butya bubasaanye okweyisa. Discipline is orientation. As Christians we are disciplined because we are oriented. That when you behave well, is life after death. And when Jesus died, he said, I'm going to prepare a place. In my Father's house, there are many rules. That is orientation, so that I know when I obey the 10 rules, I was oriented. That's why we go through the different sacraments. Agamba nti ku mulembe guno eby'okubogolera abaana n'okubakangavula ate kyongera kuboonoona nga nabwe kityo balina okwegerezeganya nabo singa enneeyisa eba ekyuseemu. Very tough one day, tough deputy, you are going to waste yourself. You will be like soap that cleans clothes and it is wasted in the water. Discipline is a concerted effort. You can do very well, but parents are doing the opposite. Some children are indisciplined in quotes because they are stressed by their parents. Banira boogedde ne ku ngeri abaana bye batulugunyizibwamu mu bwongo ekireetera abamu okwennyika mu birowoozo naddala ababali mu myaka egy'ekivubuka. In the past, we've had incidences of learners taking their lives simply because of failure to manage their emotions. So that's why ASHU leadership thought that this is also important. For us to address, we need to understand the learners that we are handling, the youth. Ku nsonga y'ensomesa empya basomesa bagamba nti newankubadde ennungi bakyetaaga okusomesebwa okwongera okugitegeera kubanga ssaawa eno bakyali mu kusoomoozebwa. Have limited knowledge about the new curriculum still because you have not had enough workshops to enhance the skills of new curriculum. Ndoza nansi nti bakama baffe bandifubye nnyo okwongera okutraininga abasomesa bano mu mbeera ez'enjawulo bakikola bulungi ku curriculum empya ku O-level. Abasomesa abeetabye mu musomo guno bagamba nti ke kaseera okukomya obukambwe olw'okukizuula nti abaana b'ennaku zino okutegeera obulungi tebeetaaga kukambuwalira. Beera ne collective measures. Kiki ky'okozeewo omwana oyo nga tonnamukwatira muggo? Omwana muyite, omwana mubuulire ki ekyokkola. Bye tulowooza nti okwassa abaana empisa kwe kubeera abakambwe, abakalubo, okugjayo emiggo, okubagoba, suspension ne expulsion. Naye munnange batubikudde amaaso nti discipline etandika na ngeri gy'ozzaamu abantu amaanyi. Obutuukidde olwaliro nga bazadde n'abasomesa abamu n'okutuusa kati bangi tebannategeera byava mu bigezo by'abaana baabwe abasiniya ey'okuna olw'ensoma empya nabo ekyabalemye okutegeera.